Okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda CEDU, mu babaka ba Paalamenti eno ey'e10, ababaka ebitundu 77 ku buli 100 bagamba nti wasaanye okubaawo okukyusa amateeka g'okulonda akakiiko kano olwo nno wabeewo obwenkanyako n'obwesigwa. Okunoonyereza kuno okwakolebwa mu mwezi gw'Omwenda okutuukira ddala mu Gw'ekkumi omwaka guno, era nga bangi baasaba wateekebwewo akakiiko ak'enjawulo akeetongodde okusobola okwekenneenya abakungu abaweereza ku kakiiko kano. Akulira ekitongole kya CEDU Dr. Livingstone Ssewanyana annyonnyola nti Uganda esaanye okuyigira ku mawanga g'omuliraano ku ngeri akakiiko kano gye kalondebwamu. 77 ku buli 100 bagambye nti bandyagadde ennonda enambulukufu eyeenyigiramu abantu nga abaagala bawaayo okusaba kwabwe ne basunsulwa amanya ne gaweerezebwa pulezidenti era n'oluvannyuma olukiiko olukulu lw'eggwanga ne lugakakasa. Mu kiseera kino pulezidenti yalina obuyinza okulonda abakungu ku kakiiko kano era nga bano bakakasibwa Paalamenti. Okunoonyereza era kulaga lwatu nti ababaka bano bawakanya eky'okuggyawo ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga era nga ku kino bawerera ddala ebitundu 65 ku buli 100 nga Ssewanyana bw'annyonnyola. Era okusinziira mu kunoonyereza kuno nga wanoonyereza mu babaka aba NRM, ababaka abavuganya n'ababaka abeesimbawo ku lwabwe 65 ku buli 100 abaabuuziddwa bagambye nti tebandikiwagidde. Oluvannyuma lw'okunoonyereza kuno kisigadde eri abantu okulindirira okulaba obanga ddala ababaka bano bye boogera bye bagenda okukola singa essaawa y'okuteesa n'okukuba akalulu mu Paalamenti etuuka. Eggulire lino likusakiddwa Paulo Matovu ku lwa WBS TV.